You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. Balamusizaako munnamikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda olw'ekisana teera kyatuwadde okubeera nti tuli mu programu yaffe eno muwanguzi tawanika, era nga tweyongera okwebaza Katonda waffe oyo omwesigwa atubanga atubeera n'omwoyo omutukuvu abeerawo buli kaseera buli lunaku n'atuyigira abawanguzi ate si ekyo kyokka n'atuvuga essaawa zaffe 3 ze tubeerako kuva ku bbalaza mpaka ku Lwokutaano, era twebaza omwoyo omutukuvu oyo nti n'olwaleero atuyigidde era tugenda kutuula ntende mikwana abalungi tusobole okweyongera okuba nga tuwuliziganya ffenna obuwanguzi bwaffe naffe tubutwale ffenna, era njagala kusaba gwali eyo ng'obulamu bwogamba nti bunaabeera butya, embeera ng'egaanye waba mweyagala kuva mu bulamu bw'ensi eno, naye nkugamba teweeteekamu muguwa, teweewa butwa, essuubi mukwano likyaliwo mu Kristo Yesu. Ate naawe Mukama gwatuusizza gy'otuuse, naawe jjukira nti weetaaga ekisa ekikuwanirira eyo gy'oli n'amaanyi agakunywereza awo w'otuuse w'olabanga awalungi, naye ng'ate okyasobola okweyongerayo mu maaso. Juliet Juko Jeje, nze ndi emabega w'omuzindaalo, era nga Prosper Junior School Day and Boarding yetuusaako programu yaffe n'enganzi muwanguzi tawanika. Mu kaseera kaffe kano twebaza nnyo, weebaza mikwano gyaffe mwenna radio no weesobodde okutuuka, ate naawe n'obeera musingi munene okuba nti bwe programu bwetuuka obaako gw'okubira akasimu, obaako gw'osendigira ka WhatsApp, obaako gw'o-emailingira. Ekyo mukwano kinyuvu ddala era kya nsonga era kya buwanguzi. Wenjogerera bannamasaka essaawa yonna tujja kuba twanjula omukutu kwe tuli, naye ng'egenda kuba ng'etuuka bannayiganga ku 13 ate kuba 40 9 olwona ne tugenda ewaffe mu Central ku 98 ate wabweru wano obweru wa Uganda ku MCF Radio 2016.caster.fm. Tukkiriza nti nate olwaleero lugenda kubeera kinyuvu nnyo, tuva mu kuddaala nga tudda ku ddaala 2019 mwaka gwa mukono gwa Mukama, era nga bugenda kutulwanira buli lutalo lwonna. Mu ddakiika zino katugende mu maaso twaniriza omuwanguzi waffe ow'olunaku atubuuzeeko, atubulire gy'asinziiridde. Olwo nno mukwano tunaalabika nga tweyongerayo mu maaso ng'alutuviira ku ntono. Tusanyusa okulaba nnyo munnange. Nange okubasanga nnyabo. Weebale kubanga tuli ffenna olwaleero. Ekitiibwa tukiddiza Mukama kuba byonna yabikola. Ennyabo. Era kitukoledde. Amannya yenze Eron Clare Mutyaba. Nga nviiridde Ntinda. Ennyabo. Omukyala gwe bayita Eron Clare Mutyaba. Okay. Nze linnasobola okwatula yenja okwatula. Clare. Naagira ne Clare Mutyaba. Naawe olitegeera nti erisooka litabula abantu. Bamanyi okuyita Heroni, Meroni gonna. Kale tukusanyukidde mukwano. Nange ndi musanyufu nnyabo. Kaakati munnange tuli mu programu yaffe eno bagiyita omuwanguzi tawanika. Ennyabo. Era nga nzikiriza nti naawe ogenda kutuwa omukisa olwaleero. Obulamu wagenda wabusanga otya ng'okula? Obulamu bwange bwalimu okusoomoozebwa kungi, weewaawo nga n'ebisanyusa nabyo mwebiri. Kankuyita dynamic, obulamu bukyukakyuka. Bwe najja nkula bwentyo. Tunaabutegeera ekigambo dynamic olwaleero. Okukyukakyuka. Anti okuva mu story gy'onaatubuulira. Ennyabo. Bwe tunaategeera dynamic. Ennyabo. Osanga n'abalaje bali abali mu bulamu bwe butyo.
ekiri. Okutegeera kwange ntandika nursery. Nakula nga bazadde bange tebabeera bombi nga baseparatinga. So nenkulira mu maka nga maama abeera yekka ne taata abeera yekka. Era ebiseera byange ebisinga mu kujja okukula nakulanga mbeera mu maka ag'enjawulo mpaka wano wentuuse. Maama wange yatuzaala abaana babiri, nze ne muganda wange omulala. Then taata wange nenkulira mu maka nga daddy wange alina abakyala bangi era nga tuli abaana abawerako baganda bange era nga mbaagala nnyo. Bwentyo. So kutandika kwange okujjukira kwange nkuze baganda bange nabasinkana luvannyuma. Kutandika ndaba maama nga yaliwo naffe, then nzisinkana my dad yajjanga n'abeerawo naffe sometimes, naye ng'ebiseera ebisinga ogenda eri gy'abeera. So nali mu nursery school emukono mama wange nga gyasinzirira, ate taata wange yabeeranga wano mu kibuga wakati. So nembeera nga olusobera mukono olusobera Kampala bwotyo. Era ndooza mu nursery yange awo mu top class, rather mu bagitanga top care, eryali essomero mwe nasomera okuva nursery paka mu kibiina ekisembayo mu nursery school. Era nga nawe benasanga bingi, twalina neighborhood nga yanjawulo. Mama wange yali afuba ng'omukyala ng'osigadde oli single mom, ofuba okuraisinga abaana mu ngeri yonna gy'obasuubira. Era awo bwentandikira obulamu bwange okutegeera, mama wange teyali mulokole, yalinga tamanyi nnyo bya Mukama, naye awo atandika ng'oluusi akutwalako mu kyaki, omanye Katonda, nursery school, bwe bityo kati ne tujja nga okula muli oli mu kufunamu embala ya Mukama. Wabula obulamu bwange kyemuyinza okumanya nti nakula banka zaako lya nandwadde. Nakula nnyo. Era nga bwe tunaaba tweyongeddeyo mu maaso nakula ndwala, era ekintu ekyo kyansumbuwa nnyo ne mu misomo gyange kutuuka eno gye ntuuse ng'otuuka nalumizibwanga omutwe nga guyinza okuluma, omutwe ne gunnuma, nefuna blackout oba kwe bandiisa okuzirika, nga gukuluma mpaka bw'ozirika nga tokyamanyi kigenda mu maaso. So nenkula nga ntawanyizibwa nnyo endwadde eyo ey'omutwe. Tebagujjanjabanga ne guwona? Nga nakuliranga ku zi painkiller, naye nga oluusi ne painkiller ndowooza ziba zimanyidde omubiri nga tezikyalina kye ziyinza kukola. So ng'obeeraawo kati awo maama wange nkiwa endwadde eno, manyi waliwo ekintu ekijja obubi naye nekireeta bulungi. So maama wange ndowooza watandikira naye okunoonya Mukama, omwana kiki, kubanga abasawo nga bakebera bagamba tebalina kye balaba. Mama nga okwe kutandika okutwala ebintu bya Katonda serious, wabula nga ate naye nga ate Mukama ndooza yali plan ye weewaawo okumulokola nange okulokola. Sina kindi abatuwuliriza leero kubanga bawuliriza obujulizi buno nabo okubeera nga balokoka abatannaba musenda Yesu. So nakula P1 ngende wa mama wange omulala nga bwe nagambye nakula mu maka mangi era nga mama nina bangi. So bwe nali nvudde mu nursery yo nalina maama, wabula mu P1 yange okutegera kwange ne bankyusa nengindera ku side ya daddy ntandika olw'okusoma ekibiina ekisooka, nyingidde ekibiina ekyokubiri. Kati mu kibiina ekyokubiri waliwo ebyabaawo nga bw'omanyi bamaama, walingawo entalo zitayinza kuyingiramu nnyo kubasazimanya nnyo. Naye mu kibiina ekyo ekyokubiri maama bajja ne bankima ne jjajja okuva ewa maama ono gye twali tubeera, naye waaliwo olutalo mukunzijayo nga bayisiŋŋanya ebigambo. Taata gwe yali alina ewaka? Kati okujja okutukimayo na waliwo ebigambo ebyayitiŋŋana nti mwalimu abantu okwerangira n'okuwooninga. Kati omukutegeera kwange nzirayo olwo ndi mu pitu
nzirayo mutandika okubeera ne maama Mukono ate nga nsomera Kampala nasomeranga ku Buganda Road ate nga mbeera Mukono so kati engeri gye wabaddewo obutakkaanya nzizeeyo Mukono nina okuvanga Mukono nengenda e Kampala ne brother wange mama wange yatuzaala abaana 2 ne mukulu wange omulenzi ye yalinga ku Bat Valley so nga tulina okujjanga wabulaawo pitu ebeggwako mama wange ono omulala yayina omwana eyamufaako unfortunately muganda afoyo naafa kati kyenzijukira ebyo bye nawulirako awo byali nti maama wange ate yeyamuse webityo nga bwomanyi byabakyala abangi kati naye namugamba ndikwata ewaluma so notamanya ki kyategeezezza wabula obulamu bwange awo bwebutandikira mba nyingira ekibiina ekyokusatu kati omuganda ngono bwafa ntandika okuwuliranga nga mpita nabeeranga ng'oba ndi mu kibiina nga mpulira eddoboozi lye nga limpita olwo mwali mutandise okubeerako mwenna n'oyo muganda omugenzi omugenzi nno ekyewuunyisa nali namusinkanako ng'omulundi gumu namusinkana kati ne baŋŋamba ono muganda nga bw'obimanyi nga muli bato ne mulaba ne muhandshaking ate nze ndi mukyala naturally musanyufu atayagala abantu kati okuva mu butonze kakasita omuntu omundaga tutandikirawo so nali namusinkana almost once a few times ne tubeerawo fake naawo naye ye ne bamutwala yabeeranga ndooza mu boarding school n'agenda so saamumanya nnyo ekyewuunyisa naye eddoboozi lye nga ndimanyi yalinanga eddoboozi nga lya bass nga muwala naye nga lya bass nga kyenzijukira bwe nali namukamusinka nagamba oli muwala oyogera ng'omulenzi nga bw'omanyi eby'abaana abato tebeewulizaayo wabula ebyo mbi muganda wange oyo bw'amala okugenda natandikanga okuwulira eddoboozi lyo nyingira ekibiina ekyokusatu naye nga mpulira nga mpita kuyita Eron nenkyuka bwe nti naye nga ebiseera ebisinga ngenda okubuuza ninanye nti gwompise nti sinze nkuyise kati nga sikitegeera olunaku olumu olwo wayitabanga oluusi nga mpita ban'okuyitaba nti obulidde omuntu akuyise so oddamu mpaka bwe nakinyumizaako mami n'aŋŋamba toddamu okukolaki okuyitaba toyitaba bw'owulira gwesirika kati nentandika nga n'okuwunyirirwa ekivundu nga nze mpunyirirwa abantu ng'abalala tebakolaki tebakiwulira kibanga ekintu ekivundu omuntu omufu oba smell embi eyo kati nga mba njiwulira ebyo byonna bitandika olwo kati olunaku olumu ekintu kino wekyasookera ddala kukyenzijukira nali ngenze wajjajange Mukono tuyingira gate we tutidi ne mami kati nga bino ebintu nzize mbimugamba mpulira muganda nga mpita biki mpulira ebivundu biki twayingira bwe tuti gate nempulira nga mpita naye nga mami yaŋŋamba tokolaki tuyitaba empewo nejja kyenzijukira nabamugamba empewo mami empewo nga ntagala notagala naye nga tunangamba kiki nengwa nenzirika kati awo mukudde engulaba nga baneetoolodde batidde kiki tumutwale mu ddwaliro kati nga sibitegedde nange ekimbaddeko wabula kyenyinza ogamba nti wewali okutandika kw'obulwadde obwansumbu ebbanga ddene nentandika ng'okuluma omutwe kati ng'ekintu kino oluusi nsooka nempulira empewo obunyogovu nga bujja nga bwe bujja bwe buti genda owulira omutwe gukubaluka ng'omuntu ayinza ng'omuntu akutte ennyondo n'omusumaali n'akuba kati nga kimpaliriza okuleekaana imagine omwana wa P3 muli mu class muwulira nduulu kati mbulumi obungi ng'ozirika so kitandika mu P3 awo nenzija P4 kati awo of course nga omuzadde natandika okunoonyereza kiki kati netugenda mu basawo twatambula amalwaliro netugenda mulago twatulanga mulayini y'emulago ne bakebera ne bagaka kati tumukebera omutima kuleka guliko ekizibu ne bakebera omutima nga mulamu ne bagamba tukebere omutwe obwongo ne bakola zi CT scan ne bakola zi echoes ne bagamba atukebere kakati omugongo
tujjeko amazzi ekyo maama nga bamugamba buli gwe bajjako amazzi tabona ekyamazzi sooka tulindeko katini olwo taata naye ategeera obulumi bw'oyitamu olwo taata atandise obitegeera in fact yali very concerned taata wange muntu mulungi nnyo ayagala nnyo abaana kyemukuze ndaba taata wange muntu ayagala nnyo abaana osanga n'okuba omuntu w'abantu nakijja ku ye yagala nnyo abantu ali so kati yali too concerned Eron we ali bali bamanyi nga Eron buli omu apita Eron so Eron we kiki nagambe eyo ati omutwale okuwerekera embaga emikolo nakati nakula mperekera nnyo emikolo nga buli kagwiriddewa flower girl oba naye omwana alabika bulungi tumufuule flower girl wabula ekirwadde kati nga batya n'okuntwala naye ng'era kimu bibiri era nga wakiri omukolo ngubaako naye nga bwemba olusi ewaka kintu kino tekijja nnyo naye kasita nyingira essomero nyinza n'okuba ntuuse ku geeti bappa nga kijja nga kittuka so mu ddwaliro eyo gye twalaga n'abasomesa kati abasomesa bange Buganda Road batandika kubuuzaganya kubanga nabo jjukira babanga bazadde ba mwana ono babeera naye basiba naye kati kabagamba azanya ne wabweru azanya naye kasita ayingira kiraasi kitandika ng'ebintu bikyuka so omusomesa omu kwe kwa mamanga amagezi n'amugamba lwaki tomutwalako wa mu kanisa actually kanisa unfortunately gyasooka otulagira yali yanabbi wa bulimba komami endooza kakati bannaye nzire ku byani era mu buto Yesu kati ntandika okutambula bantambuza amakanisa kati ng'eyo gye tuwulira power gye bantwala buli wamu nga mami bambi afuba mwana we kiki wabula ekirwadde nga tewali amanyi kivaawa so nenyingira pifo nga era kyekimu story yemu okujjako emabegako kyenyinza okujjukira ekirala ekyambaako nti mu nasare omwo bwe nali ndi wa mami instances ezo ezimu we nali nzirabidde ddala nga ndi muto nga nabino ebyamuganange omugenzi wena tebinabaawo ku neighborhood waliwo mikwano gya nga bomanyi mubabaliraanwa nga muli ba mukwano so waliko omwami yali makanika omwami ono makanika nga nzanya n'abaana be kati era nga bulijjo nga nagendangayo nenzanya wabula olunaku lumu mamange bwe twamala okulya naŋŋamba twebake ebino ebyokutwebaza naye ngisagala kwebaka misana naŋŋamba nti twebake kati bweyaba aneebasa mbu twebake ye neyeebaka nenze nga mpulira nga saala kwebaka so nenyimuka ngende enzanye ne bannange kyenjagala nali mu nasale kati okugenda okuzanya omwami ono n'agamba ejjangu kati bannange bonna nga ninze tuzanye nabo n'abagoba nagamwe muli baana bato mugende kati nze nansigaza kati bwe yansigaza ne mutunuulira kati yalina edduuka linga bamakanika munda yalinamu akapaati ako mundoza mwe yali ng'akyusiza engoye kati nanyingizaamu naye nga nkutta omukono mpulira agunyweza kati ne mugamba anko onnumya ng'omukono mpulira gunnuma wabula unfortunately omwami oyo ebigendererwa bintu tebyali birungi so neyeyambula bwe yeyambula olwagobyewo bali abaana be batamani be kati ekirebaza mukama nti era abazadde ekirungi okwogerako n'abaana bamwe wadde muto kati mama wange okukula ngambye nakula nina brother wange ndi muwala ye mumezi kati ng'agamba nti kino kibi atunira private parties agamba kino kiruma so don't play with that kati ono mwami yagambye abato bagende endoza nze omukulu gwasigaza ku myaka emikulu olina nina okubanga nalina baby class myaka 4 5 wewe watyo 4 5 omwami ono ng'ayeyambula yali ankutta omukono ng'agunywezezza kyenzijukira nga mpulira obulumi nentandika omugamba ntaŋŋende n'agamba yitawo wano simanyi kyabaawo era ndooza katonda yazza bibye simanyi sinza nagamba oba nasimatuka ntya naye navaamu nenziruka mpudduka nasinkana mukyala we yalinanga mukyala nga mukyala Namagoyi
ne muyitako naye nga nkaaba kati nze ng'ekinkaabya obulumi bw'omukono nabiri byandaze sibitegedde nenzituka kwe kuddayo nenyingira mu buliri manye nti tewali kibaddewo kati ye mami agenda okusimuka omwami ono najja ewaka nakonkona ennyumba bubi nnyo ng'agamba nti akaanako kabbye sente zange kati mami wange naavaayo abadde mutunanga omwana wange obwedda yeebase kati jjukira abazadde olusi baba bakambwe nali ntya mami nga soba mugamba kiki kikoze eki kibadde ojjukira yangambye kwebaka wabula omwami ono ate naye yali musamize in fact nantunuulira kati nga nkola atya mponinga alinga agamba togeza nokola ki n'oyogera kati nze muntiisa ng'era omuwala omuto nentunula sibitegera n'agamba nzibye sente zoba yagamba 10 oba mmeka nga simanyi na sente bwezityo ziba zifaanana zitya wabula mu kutya okungi maama saayogera saamugamba waayitawo bbanga ttono kubanga yagamba kale muzirye ne muwala we bujja kundaba nentandika okuwuliranga ebintu nga bintambula omubiri kati awo nawuliranga ebintu nga bintambula omubiri nga nzijjamu n'engoye kati nga nze ndaba bibanga biyenje kati nga mami mugamba biibyo naye nga ye agamba biri luddawa kati obulwadde obwo naawe nzijukira era mami yali antuteko mu ddwaliro nantwalako ne mu kyaki that period kati nali nkuze mmanyi nti ekkanisa kyeki naye nga ekineewuunyisa nze obulamu bwange lwaki bwanjawulo okubalala lwaki ndaba ebintu abalala bye batakola ki bye batalaba mpunyiriza abalala bye batawunyiriza nze kiki so nyigira mu kibiina ekyokutaano kati mu wakati awo maama wange olwatandise okuteekinga ebintu bya mukama serious atandise okwagala okufuba okulaba buzibu ki bantutte Novic Hospital bantutte yonna buli gye bamugambanga actually omusawo abasawo bano bamugamba omanyi ekintu kino omwana ekimuluma kirabika kiri ku bwongo obwongo bwe oba akuze akulusanyizibwa ng'ayita mu mbeera embi omami mwana tubaddenga naye newa step mother namukola ki namugjayo sisuubira kati nga manyi abasawo bambi nabo banoonyereza ki nagamba ndeka obwongo buno bwetaaga kwongera kukebera so ne bamusindikewo omukugu omu omusawo omu eyo ali butabika so abantu abasinga nga nange nali mutonga nga mami butabika wabalalu era amusingayo okuwulira ensoga mulalu naye nga si kyekitegeeza wali abasawo baba bamanyi buli kigambo kya bwongo kiki kubanga omusawo omu yali agamba ti ndabika amazzi agavawa ku backbone agajja ku mutwe tegatuuka kati mbutatuuka gwe mutwe ogunnuma kwe kuzirika ndooza naye asuubira byonna bigenda mu maaso nakunoonyereza katukomyewo mu dakiika zaffe ntono nnyo tujja kuba nga tudda mikwano Katonyiza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo